Kubazange ennaku zino ti President Museveni si yeyesibye ku Bukulembeze Allah yamukoze eki yamutadeko ekiseera kye kasita kinaggwako n'akatayite kajja kusala Allah ajja mujjako Obukulembeze Museveni bwaliko Allah yabukoze eki yabumuwadde kubanga yagaba obukulembeze yagamba Allah nti kulillahumma malikal mulk bagambe nze mufuzi w'abaki tu'til mulka man tasha nze mpo obukulembeze gwemba nkoze eki gwemba njagadde watanzi'ul mulka mimman tasha era nembujjako gwemba nkoze eki watu'izzu man tasha nensitula madala gwemba njagadde watudhillu man tasha nenzikakanya gwenkoze eki. That is divine decree. Ebyo biveri Allah yasalawo obukulembeze nga Museveni Allah yamuwadde obukulembeze emyaka 10 ana era Allah wanaaba akyayagala Museveni agenda muleka ku bukulembeze emyaka emirala Allah gyanaaba yagadde. Naye ng'ate abasiraamu tubadde tutambudde bulungi ne gavumenti eno. For example aba Kampala labaki Kampala yaffe y'abasiraamu si bwe kiri kizze kibeerawo for years. Singa gavumenti ebadde teyagala abasiraamu teyinza tuteera capital city. Singa gavumenti ebadde teyagala busiraamu teyinza tuteera capital city ebeere nga ffe tugivuga abaki n'ate mwattu bwe mugenda nabo munansonyiwa research gye twakoze ne muganda wange Seka Ibrahim ate be mugamba be mwagala ababagamba change ate baba kulembeze be baleeta mu Kampala bonna si baki si basiraamu kitegeeza wetegereza obulungi n'oteeko ga lubindi baagala tugoba mu Kampala ffe abaki abasiraamu. Nekyo baganda nga bebitibwa mbakubiza ddala abavubuka abasiraamu tuveeyo tukole ki tuveeyo tutambule n'ekigenda tutambule n'ekiki tuleme okubeera mu kwekubagiza simante twasoma simante fa abasiraamu kati tusomye abavubuka tusomye tajeti zaffe zi PhD abasomye zi PhD abazimaze bazikola ki bazina tuve mabega abasiraamu babeeranga manju babeeranga mabega abavubuka abasiraamu tuve mabega tujje tutambule n'ekikola ki n'ekitambula obukulembeze bugabani Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala malize ebigambo byange sigenda kuwanvuya nnyo mu mbeera zonna kuba mulimo gw'abasiraamu ogusooka to keep law and order gwe mulimo gw'obusiraamu omukulu. Kati we are the ambassadors of peace with the Muslim youth. Tuleme kubeera influenced kuyingira bintu bya violence kwira vuka bagamba simanya wo mala okulonda tokola ki tovaawo maliza ngamba gamba nti abavubuka abasiraamu mwenna mu Uganda gye muli eddoboozi lyange lituuke eri abavubuka abasiraamu n'abasiraamu bonna okutwaliza awamu bwe tumala okulonda tugende ewaka. Cast your vote and go home. Abavubuka abasiraamu mwenna mu Uganda cast your vote and go home. Why? Because we Muslims are the ambassadors of peace. Islam means peace. Islam means peace. Ffe tulina okubeera ekyokulabirako eri abasigadde tuyambeko gavumenti yaffe tubeere ekyokulabirako bwe tunaakola bwe tutyo ne gavumenti egenda tutunulamu mukitegedde otula vision yaffe Muslim youth empowerment